Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusiki buterevu tukole ogwaffe n'abalaba bakole ogwabwe byonna betuwogera wano byonna betuwogera kasubye mulimu ababitwala n'obo tuko kimwe bibiri ne tukoze ogwaffe kakati gwe analwala n'ogale twagamba gwe oli bamunange oteeka pamba mu matu munafali Impact FM radio Rwasa Mayinja wewe kwanga ozukuse kasitobiranga ebyaddalo ozukuse okimanyi no weekend yingiddewo mugenda kuliya tata mama mugenda kulya ku nkoko ku weekend etuuse omwega abaana bazze ku masomero abamu ne bagakana ko kulya ku nkoko okulya ku nyama ku weekend ne mugana wa kasoberanga enkoko gyo kubanti olya enkoko nansi webale nnyo ebali eddala tobagamba buli jonti nno ebisinga okweta obulwadde biva ku ndya kati n'olw'ensonga eyo wemma mwava ku kiyo enkoko eza wiiki ebbiri zakuba eddagala okuva ku lwekula de one chick bazitunda kati nga bagikubye eddagala paka ezikulira ddala kati gwe nova n'olya n'egyolya nga bagikubye eddagala kawungeezi ku makyano kera n'ogisala mugana wange temwaga ku spendinga naye ate mulya bulwadde bwereere wamama abatalya kiyo mwebale nnyo mwebali eddala ate mwebali nnyo bassebo ne bannyabo abakimanyi tinno ebyeddala mwina okulya ku greens obuto bwetambulya mbuyitirivu nnyo nnyini ddala n'ensonga erina okuba nti ate obujjamu otya lya ku bintu ebikaawa greens ate ekikulu nnyo kasobera greens gozeesimbidde waka nga siza ddagala kuba kamunanga abalimi baffe bayonooneka abasinga obungi bazifuuyira n'ogivayo n'olya ng'olya ddagala lyokka obanga ozeesimbira oli ku kituufu webale nnyo kasobera nga okimanyi lya ku bintu ebikaawa lya ku butula akatunkuma tukimanyi tino bamufera kati abamu lya by'ebitula ebinene ne twaga mugera mu katale mubireke bidibe ebyo ebinene tembigula mugoli katunkuma ennyini owaffe akaawa kuba yakyali mu yalimuko omulamwa tulina okukendeza ku butwa n'okubujja mibiri gyaffe mu ngeri bwetyo kasobera nga nnyo ku mazzi webale nnyo taata maama ekimanyi tina amazzi bwe bulamu ebyaddala ng'era amazzi oganywa ewaka naye nnyo amazzi ki tugamba bulijjo kirita chemical water ge mazzi ge mugula bulijjo mwe ge muyita mineral water naye nga mineral water owaddala ge mazzi ge weefumbidde ggwe ne gavaamu ku chemicals ezo ne zikendeera naga akibeera ku cupa ogenda okunywa amazzi kuliko chemical composition kyekigafuula chemical water si mineral water kuba parking tebagajjanga gye bagamba gye bagajja nedda so mu mbeera bwetyo munafu atuwuliriza twewale tukendeze ku bulwadde kubanga kansa bw'ogenda mu Cancer Institute emulago ebyaddala twali tumanyi tino abasajja bakulu bakazi bakulu ne kati n'abaana abato bamufuna lwaki luwandya yaffe neneeyisa tukwaniriza munafu atuwuliriza wali ku Impact FM radio Rwasa Mayinja nga bulijjo basibule banyewe nate omulangira kalema gegange. Program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike buterevu munafu atuza kyali fenna ene program emaidwanga ekiri emabega wa mawulire tubatandise nate mu studios Dr. Galiwango Henry Mwali. Dr. Galiwango jukira ntino musomesa asomesa abasomesa obulimi ku Ssettendekero e Makerere era tubeera naye ne tulungamizibwa ku nsonga ezimu ez'enjawulo angaye tubagamba nti nno ekiri emabega amawulire omulimu gwaffe omukulu ennyo kubuulira gwe kubangula sashati ogenda okusalawo ng'otegedde kikyonoolya kyonootambuliramu egamba obanga oli ku kitanda ogenda kufa noga naye baŋŋamba ebintu bino Dokita sansa okulabako nate buuza kubatuuliza ssebo nange ssebo neyanziza okunkyaza abatuwuliriza mukama waffe yebazibwe mukama atuyisizza mu wiiki ebbiri eziwedde pozi eri wiiki yali ya valentine today is 20 yakwagalana the other week was valentine yati omwaka mwezi gonna tugwa agape gwakwagalana gwonna wiiki ebbiri eziwedde waliwo omukwano gwange olabika omumanyi Dr. Richard Miro nze mukulu wa musajja ono gwemukola naye mwami mubiru ye mukulu we yagudde mu gantu twamulonze kati yakulira ekitongole eky'obwannakyewa ekikumaakuma abalimisa bonna mu ggwanga Dr. Miro ayogeyoge twamukulisizza ekitongole kyaffe ekyawufase so twebaza mukama olw'ekyo mukama ono nabadde netegereza ebintu byetulina mu mibiri gyaffe byetuzanyisa bwe tuba tuli emmere olusi twerabira nti emmere eyo ewooma ku lulimi bayibuli eyogera ku ndowooza ekigeraageranya na mukazi ono
omukazi oyo ow'empisa embi sijja muyita malaya nti I think bakiri mu Ecclesiastes era abeera malaya simanyi oba abeera malaya nti mutandikwa abeera awomereranga ng'omubisi gw'enjuki naye oluvannyuma abeera akawaba ng'omusa bakita wamuwude omuti ogwo n'emmere tuli emmere eno ng'ewuumiriranga nungi naye ate gye bujja mu maaso ne tufuna obulwadde nabadde neetegereza olaba akasirikitu kaseero ke tuyita kaseero mu luzungu kale of course bagamba nti bannasayansi tetumanyi Katonda naye God is the greatest scientist akasirikitu ako ebyaffe bya evidence ebyaffe bya evidence ate ebya Katonda byakukkiriza naye toli bukakafukkiriza bukkiriza kakati awo ego contradiction ebeera waawo waliwo factory ennyonyi eno ya Boeing ogimanyi yes bagamba nti ye factory esingayo obunene mu nsi Boeing eriko square kilometers nga 4 just square kilometers olubiri lulina square kilometers nga mmeka olubiri sizimanyi bulungi ziyinza okubanga zaagala okuwera ennya ez'olubiri ng'oluvuzo nebanga ate olutono so factory eri batugamba nti akasirikitu kaffe akali mu mubiri kaseera ako emirimu egikolebwamu mu sekendi zinga 2 gisinga emirimu egikolebwa mu factory ya Boeing omwezi omulamba ekishi Boeing tewummulangako eyo gy'olaba tewummulangako kyona misana naye ate ku speed bakita real time ku speed yes nti kati bw'ogamba nti olinnye ku lyanda ne sekendi teweera oba oliwulidde waggulu ku bwongo nti linnye ku lyanda nti likuwokezza so nga ate omuliro bwe gukwata ku side emu ya Boeing oweri ogumanya it takes some time yes kale Katonda oluusi omuvangako era kyabeera atuwadde tukikozese nga tumanyi nti nno it is a miracle kwegamba waliwo ebintu byetuzanyisa netumanyi nakumanya netubizanyisa nolaba omuntu ng'anywa omwenge ng'anywa sigala anywa enjaga ogamba ono amanyi kyayina yogede ku kyasigala nadde empita wali kwalwa paaka ng'omuyinde omukyayina atudde awo mu mulyango ng'atudde mu mulyango awo ng'ali mu kunywa sigala naye nga liwo omukazi atunda ebinyeebwa naye ng'atudde mu mulyango ono anywa sigala afuwa omukka nenyima ne mutunya bwenti ne mugamba gwe wena musonze mugwe nasituka nadduka emisinde sigala namusuula awo aluwa paaka nengamba naye kaga yensi gyetulimu ekyo ensi gyetulimu tuzanyisa ebintu badde nkola ka study nga kali ku mwenge omwenge guno bw'otunuulira emyenge gye tulina mu ggwanga weewuunya nti waliwo obuweke bwe bakukusa mu Uganda ne babuyingiza oba Museveni tamanyi because that man has a lot of intelligence nekiraka ebimu abibuusa amaaso as long as they don't intimidate his chair nedda bakimanyi kubanga omwenge mu nsi yonna kyakolebwa nga kyekimu ku ekyo ekisobola okusika ssente mu bantu mu public omwenge gulinga zineguzaala betting byebimu ku ebyo ebisika ssente mu bantu so ebyo gavumenti zibikozesa worldwide ne batunula ebbali yes anti kajjukira kyebagira okuregulatinga ssente obutagwa kunaabuka kw'ensimbi inflation balina okuteeka ebintu ebigenda okujja ssente mu bantu ekyo bakikiriza mu nsi yonna ate omwenge gudamaginga kuba time mukamu nga population esinga tekyali productive tebafaayo kasabira nga bakufuga omwenge guno ogutta abantu bakukusa obuweke tugamba entabula n'egaana kyovuli abantu bafa entabula n'egaana nti akaweke kamu kateeka mu kidomola ky'amazzi nekakola omwenge naye abamu entabula egaana n'oyange gubani baafudde ninga basically that olazi necupa ezibeera ku hardware eza blue zijiramu ethano ethano okuva eChina okuva India ne wane Kenya bakola ebintu ebyo nebapakinga kati mukuleeta ano nosanga nti kampani ya kitoko kampani emanyi dola jini ewafa wali matuka tulina factory bingi ebikola omwenge nenga kuba kati omwenge twagumanya ni wagalinga kuva mu mabidde nga tumanyi nti guli organic at least naye kati awo twavaawo bakola mukole kati oli bakola mukole babo tunulira petroli petrol nga gubasima ebuliza batugamba nti avaamu over 25 million products ng'ekimu ku kyate gwe mwenge ethanol naye nga kumukola
bayita mu process nene naye kati mu kujja eno abamu mixing noga nti ekikopo kimu otekamu obujiko bwa sukaali bumeka oli agamba amafuta gagano n'amafuta gano teekako omwenge teekako gundi teekako omwenge ekigero bwe kiti obuto buno teekako omwenge ekigero bwe kiti kati awo webigaanira kikube bulungi naye abantu bonoonese anti bagamba nti waliwo kagondi percentage ekuba obulungi waliwo ekuba empola waliwo ekuba bweki ekyo kiba kita ABV alcohol by volume osanga kati Nile special yes microphone yali iseeko kigambo kye bayita omwenge kanyinza okuba njogera ebigambo bitasaanidde ku microphone nedda twogera bino byabulamu nage ebyobulamu biyitibwa byabula byo tetugira tusalamu bakiyita ABV nti osanga Nile special bibero bya biki ebyo nga biringa ku 4% batayako alcohol content content nene osanga buno kati nga buno obeera mu chipo wa plastic yes oba olukumi 40 yes obamba bita na bunoka out gene nti kakubirawo babutuuma amannya gala gasikiriza yes Tyson Waraji Tyson nti olwokuba Tyson w'amaanyi ne Kanoka n'ofuuka w'amaanyi naye ensi eyo noonese abantu bonoonese I don't know how we even went there naye abantu bonoonese kabaseno badasika libuti kandi bakyusiza kati omwenge kibakola baguteeka ziri chemical zibeera mu mwenge ezikuba kati bazitadde mu gundi kati energy drinks sina energy drinks n'emigaati osanga omuntu nga yalina kifo kimu wagula omugaati kitegeeza ki ekyo waliwo ekirungo kye bateekamu nga yeeka yakimanyi n'abalala bali mu netiwaaka ye tetuveeyo eyo tujja kubyogerako oluvannyuma ono documentary yagikubuulyako mu maaso awo naye WHO yavudde wiiki eno WHO kyekitongole kivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna kyabuna ekitemu kyeraliikirira nekiga kyeraliikiridde kulwa omugejjo ogususse mu nsi yonna obesity ne bakaba n'amazina gano tulabye nnyo ensi yo tagibuulira kino tuyinza okwesanga nti nno mufunye ebirwadde ebyenjawulo olw'omugejjo twerika ekyenkanawa gweoyinza okuba tolina kweralikira kubanga okola dduyiro nkolamu but anyway you said okolamu okolamu tokola kisaanidde okolamu nkolamu kisaanidde alise dakika ze bagamba nti alise dakika 3 mu wiiki nzikozesa nzifuna ekitone ennyo kyensanyukira nti lwakuba simanyi wa ripooti eyo bayabunye nnyo nti n'omuntu waffe mu kyalo eyo eriwero yagiwulidde ku radio ensonga lwaki tulina okugyogerako kubanga osanga yandibadde etambudde one thing I'm happy for this week nfunye ku masimu gabadde nga 3 as in 3 naye nga n'abantu be nali simanyi nti radio yaffe etuuka eyo wansi eyo ng'ebuvuma wansi eyo alojja omukyala yankubidde simu wayogera ku kino ne mbuuza oliddawa ndi buvuma munda yes abantu bawuliriza kale nensanyuka bawuliriza katubyogereko osanga banaawulira waliwo abajja na wano oli najja wano ng'anoonya bunoonya naga nti njagala kino nga yawulira nga twakyogerako wano naye nga tubale twogera nnyo ku bintu ebiyingira mu kamwa naddala ebintu bye tulya mpulira nga enji tugibuulidde nnyo nedda ssebo nagaa ti waliwo ebintu bye tugenda mu kyaki buli sande batugenda kukola kikuya ekigambo kyekimu naye context ekyuka bati nga twogera ku mukama waffe si ekyo togenda olina bwogenda bwoti era osaba kituufu ekyo naye osaba ani katonda kiba tetulina kujokerawo kujjukiza abantu buli lunaku buli kaseera buli wofunye chansi bwoti oba olina ogiyisaawo nakugamba luli ku kigambo kye bayita globalization babisomesa mu development studies ebyenkulaakulana ebyenkulaakulana yes ne boogera ku nsi okwegatta era biri mu 2 olukungana lwa gundi olwaba G20 summit mu South Africa lubadde luyinda lugakomekerezebwa ndooza leero muzeeyi waffe teyagenze olwo AI teyagenze tetulize mu G20 tetuli yeeyo bali bayita ba great economies tetuliyo naffe tugenda twambuka omulembe gwani
ku mulembe gwani mulembe gwa Muhoozi kati kuba kati wajja guweddeko tugenda mu gwa Muhoozi yajja Muhoozi alina kikwatamu naye Right. ntutte mu bintu ebyo so tuddeyo ku kye tubaddeko nti bwe tuba twogera ku globalization nti n'alina ka factor akali erira bw'oba ng'ofunye chance teeka ebintu ku trailer bigende Mombasa birinye ferry oba birinye ship bigende Australia kasa bibeera nga bituukiriza ebisaanizo nga babikakasizza okay akatale kabeera eyo olinga sokwati okafuna bwobeera ng'oli China ng'olina omuceere gwo gw'oli sure nti gunaayita ku bisaanizo gwa ISO International Standards Organization bisse ku ship bijje mu Africa tulye bwobeera ng'olina McDonald ng'eri Kentucky oba eri ddawa teeka ebintu ku meeri bijje oba teeka ebirungo ebigenda okukola enkoko bijje Kampala anti yabo babikola kati KFC nawulidde Kentucky egenda kuvaayo mbwe emisolo gigitiriddeko so kati eyo ye globalization nti ebintu bye tuwulira nga balanga n'olabawo ku YouTube nga balanga it is possible that obifuna emmere eno bagikola nga tukiyita context nti bw'obeera ng'ogiriiridde nti katugeze bw'obeera nga oyina emmere yo ng'ogirimidde Arua okugirya emibiri gyayo nti gibeera nti n'obwongo n'abantu kye tuyita social babeera bamanyiridde emmere yaabwe yes bw'obeera ng'ogenze Kalamoja n'osangayo muwemba kiyinza okukuzibuwalira okugulya naye ate bo babeera bagumanyidde yes in other words nti buli kitundu kiba n'emmere yaakyo waliwo kye bayita food sovereignty nga abantu beekutte nti nga food is part of the people and the food system are one nti bw'ojja mu central abantu bamanyira okulya amatooke it is their food tegabajjaako nti era baga tewali mmere singa amatooke gabuze yes naye kati buli lw'otandika okutambuza emmere eyali temanyiddwa bantu ba kitundu ekyo n'ogitambuza emibiri okwadijustinga giyinza okwadijustinga nga okukyukakyuka nga either kankikozese mu bwangu kuti gizimbulukuka obanga kirita omugejjo obanga gibakolamu mu ngeri etamanyiddwa kubanga tuba tufunye ekintu ekiri foreign mu mibiri gyaffe ekintu ekiri foreign akamonde kaffe nze nkubuulira obumonde bwaffe bwe twalimanga essingo ne bwokala tusobola kufuna mugejjo naye kati waliwo bino ebinene bino muganda wange ebinene ebyo ate ne babisiikamu ne babisaako tomato sauce babisaako chili sauce n'obira n'owoomerwa ekivaamu kufuna mugejjo katalikirawo tukomewo oliko Impact FM radio Lwasa Mayinja ekiri emabega amawulire katujje program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ekiri emabega amawulire munafa tuweza kyali fenna tukyagenda maaso Dr. Galongo muni mu studio twogerako omugejjo WHO gwe yagendeko omugejjo ogwo aye tugende ku kintu ekirala Dr. olwo kyatubuulira emmere kati emmere eyo badde nkuwa example nti akamonde kaffe ke twerimidde essingo tekalina buzibu n'emmogo gwe neerimidde erubulo talina buzibu naye n'ekirala nti lifestyle oba obulamu bwaffe gye tubutambuzaamu egenda ekyuka transport is becoming easy you know so many things ebitukuumira awantu njagala kuwa example ey'essimu omanyi omwana nga yatudde awali wifi eri strong ayinza otuulawo for 4 hours ng'ali ku simu as long as the phone has battery nga essimu ewooma buli kyakoonako bwati kiggula buguzi kidduka nga kiwooma ezo 4 hours z'otuddeawo nga tolina kyokoze tayisobola kuyamba mubiri gwokukola ki kutematema mmere oba kubeera mulamu ekyo kyo actually for as long as technology is still growing
n'embiri gyaffe jagenda nga gyonooneka mpolampola nga gyonoonekerayo. kibi nnyo nnyini ddala. Okay, okikolwa AI lwadde tudde Bungereza ligategeka kuteekamu ssente kyokka Elon Musk yali naye yabigaana aleka nagaaga kuteekamu ssente. Anyway, that's a story for another day. Twetwogera ku nsonga ey'eddagala erimu ku eryo eryawerebwa mu nsi yonna nga lyawerebwa kyokka nga bannaffe mu Uganda n'ebitundu ebyenjawulo lyebakozesa okuba nti ate bafuuyira bakyalikozesa nakati wetwogerera likyali ku katale. Twali tutasa okumenyaamenya eddagala eryo sakyali bannayuganda bategeerera ddala biki ebirina okuba nti ebiyingiza wano mu ggwanga Uganda naye nga tibyawerebwa, obudde bwabyo buli butya, bitunula bitya mu mbeera bwetyo. Twawogera ku nsonga nnyingi nnyo, ku ddagala lingi nnyo bakozesa abamu bakozesa era lisiti tukyagina ekyagenda mu maaso. Ekyewunyisa nti ebitongole ebivunaanyizibwa ku ddagala lino ebyensi yonna byaligana nti emuligamba liri expired lyaggwako, tolina kuba baliwera temulina dikozesa. Kyokka fano mu Uganda nga kiraga nti nno naffe ffennyini tulina lisiti nga terina kukozesebwa naye nga tuli mu dikozesa. Nga 12 February ekitongole ky'ebyobulimi waliwo ekitongole kye kyawandiikira ebbaluwa yino ngiina 12 February bawandiikira to Crop Life Uganda and the importers of agricultural chemicals. Abo bonna bayingiza ebikozesebwa mu kulima. Ekyayamba nti ebbaluwa eno yagenda okujja nga naffe tumaze programu yaffe yasooka. Yes. Which I'm so sure those guys listen to us. Banange munsaasire nze nange ndi mu byabulimi. Baye bangambye abantu b'emukono simanyi kati baba batuwulira naye waliwo radio waliwo ebituyingiramu kaawo simanyi kituyingiriramu naye batuge tubeera on and off so baba tukwatamu naye mugume bwe kisoboka funa gundi funa otuwize ku online oba kuba mukono osooka okutuwiza ne ku station y'ejjinja actually that is frequency ejjinja 17 katonyeze mukaaga abantu b'emukono oba si kyekyo mutuwize ku online kuba waliwo atuyingiramu awo nayisaawo ebintu byawo nga mulowooza nti ffe tuba twogera kumbe siffe ng'eddoboozi liva waffe eno nga liva walala. Tugende maaso bayitanga radio katwe edda bakingambye wano bankubidde essimu ne bantegeeza. So abantu bano abaminisita bakwacha baluwa yali egamba nti request for information on formulary products under MAIF review for regulatory action. Ebbaluwa eno bagiwandika nga basinziira ku nkyukakyuka gye bakola mu madagala agabeera gali mu ggwanga. Jukira nagamba nti list yasembayo fuluma yali ya 2022. So we were missing 2023 and 2024. Kati nga bagamba nti this letter concerns MAIF ongoing review. MAIF ye Ministry Agriculture, Animal Industry and Fisheries. Mu bufunze MAIF. As mandated by the amended Agriculture Chemicals Control Act of 2024. MAIF is committed to ensuring the safety, efficacy and maximum benefits derived from the use of these chemicals achieved through rigorous registration procedures and post-registration monitoring in response to the increasing concerns regarding potential risks to human health and the environment, and considering new scientific data on certain molecules. MAIF is proactively screening the register. In other words, MAIF kati yegezako kwekenneenya okugyamu eddagala ezirimu obusirikitu oluvannyuma lwakiri obusirikitu obuleeta obuzibu molecules nze nkiyise busirikitu. Kati bawandikira abantu wano nga bagamba nti please provide the following within 14 days of receiving this letter. Number 1, risk assessment reports. Bawandikira ba importers ab'eddagala lino kabe mulugunyaga ntino kati olwokuba ntino obuzibu obuli mu bintu bino kati musindike mutuwe information eno munaku 14 bufunde baluwa eno. And then yobagamba number 2, evidence of current registration of the products in jurisdictions outside East Africa Community, EU and OECD. In other words, nti musindike
obukakafu obulaga nti eddagala lino Yes. likyawandiikiddwa era likkirizibwa one mu East African Community, Yes. mu EU ne OECD, Organization of Economic Whatever Development, ensi ezo. Yes. Jukira twabagamba nti buli ddagala litwayogerako luli ndi baali ku EU baali kubadda baalijjako dda. Kakati Yes. waliwo eddagala lino lyebabagamba omwami yasayininga ebbaluwa bamuyita Paulo Mwambu, Commissioner Crop Inspection and Certification. Naliko naye mu lukiiko ndowooza y'ensonga lwaki oba ne products zange nti nasaba appointment. Naliko naye mu lukiiko olumu last year World Health Organization World Food Program baali bajaguza World Food Day. Yes. Nenfuna chance twali ku Imperial ne bampa omuzindalo n'enjogera. Of course buli omu ne mwabya kubanga nzikiriza nti amaanyi gaffe gali ku mumwa. Yes. Buli omu ne behind the news. Yeah. Kati waliwo eddagala ne bagamba nti mutusindikire nti candidate molecules for phase out nti eddagala lye baagala okujja katale. Yes. The following list details have active ingredients currently under review by the MAIF Department of Corporation as potential candidates for phase out. So eddagala ligenda kuba tukutegeeza eri ku listi eya ministry libaga nti n'obudde bwonna bayinza okuba nti bagenda diwerera ddala mu ggwanga Uganda. Kakati eddagala erisookera ddala alpha cypermethrin ekola nga insecticide kati eryo nalyogerako litta ebiwuka. Yes. buli ekiyitibwa cypermethrin jukira bano balituuma amannya mangi anti badene kuga nti abantu baffe bagenda n'agulidde gakatale because twogedde ku lino naga nti ku katale siri eririko soka kino ekirungo nga mwekiri muli for example nga nti glyphosate nti ali muki ali mu Roundup ali mu yes yeah. Kati ono twamwogerako luli cypermethrin. Yes. Kwolwo nawandiika n'okuwandiika kati bino mbijja ku simu. So twayogera ku ddagala lino ekisookera ddala obuzibu bwalyo kubeera n'obulabe ku non-target organisms mu byobulimi. Ekibuka ekikyasinze okubeerayo ekyomugaso y'enjuki. Kyekifuna omugaso enjuki wakisa byetulya pollination. Kale of course nti n'ensiri zibikola n'ebiwojjolo naye tebikola ku speed nga njuki. Yeah. Kyovula ku bimera ebimu ebiteetaaga njuki ate byo omuntu abikolako direct nga bw'olaba vanilla okuwaka muntu alina omuwakisa oyina omugera n'omutundula n'omuwakisa. Yes. Kati ndoza kyekimera kyemmanyi nti tekyetaaga njuki naye ebigala byonna byetaaga njuki okubeerawo kwaffe kuli ku njuki. Lisiti endala kuliko ebimu ngenda kubibuuka ngenda kwogera ku bimanyiddwa ennyo. Eddagala baliyita 2,4-D eyo nali nina okulyogerako ate naawe olyogerako nnyo. 2,4-D bakyusa actually bali brandinga okuva mu Agent Orange. Kati 2,4-D ono bw'ogenda katale amannya mangi wala ge bayita aminoforce kati waliwo ne ge bayita seka 2,4-D. Seka ki? Seka 2,4-D eyo brand ya wano yaffe ya musajja Sekalaala. Seka 2,4-D. Yes. Kati bagamba nti bannange abaleeta amadagala gano mutuyambe 2,4-D ave katale. 2,4-D bamukubira obulango muganda wange. Abantu bamuggula oyita mu wali container village nga kye bakola manyi nawo n'entula bwe nti ne mbayitamu kawo katonotono nempitamu nindaba abalimi nga bapakinga weekend bazze bagize kusuubula ddagala. Kati olaba obuzibu bwe tulina 2,4-D ayamba buli kyomanyi nti ekiddo kirina ebikoola bigazi. Yes. 2,4-D akyokya nti n'ogenda oli n'asimba kasoli yiika 10 nga talina budde bwakumukoola n'agula 2,4-D. 2,4-D ataliza kasooli tamwokya. So kati nosanga nga ayokeza the whole garden nagamba yes akola kasita kasooli yasigaddewo waali. 2,4-D akola atya nti alimu ekiriisa actually nze nkiyita kiriisa ekirungo waliwo ekirungo mu science tukiyita oxygen
Oxin. AUXIN. Oxin is a natural chemical, kanjiyite natural chemical. Nti buli kimera kimwetaaga ayamba okuddusa. Addusa ekimera ku alinga catalyst. Era nti ndoza mwakola ku experiment eza biology n'oteeka ekimera mu nzikiza awali ekituli awali ekituli ekiri mu light wekifulumira kati ezo oxygen zibeera zisembedde wano ku katwe kw'ekikoola oba ak'omutunsi ne kanoonya awali light kayitirawo kati oxygen nti abeera mu gundi eyo mu 2,4-D bw'omufuuyira ekimera kimusika ne kimuyingiza munda kati mu kumuyingiza ne kipushinga plant eno okukola a lot nga kyongeza photosynthesis olw'okuba oxygen ziri nti kati ne kibanga ekireetedde ekimera kansa jukira kansa nti sero zekubisa nnyo kati nekino ekimera nti seros zekubisa photosynthesis n'asukka ekimera nekiralambala kugamba mu kulalambala n'obutuli obuyisa empewo jukira empewo ya carbon dioxide nti kasita obutuli obweggala bwe buti kibadde kyasobola kuyingiza carbon dioxide ate carbon dioxide yayamba photosynthesis then process neyesa nekifa olwokuba nti kiba kiziyidde naye wano mu kusooka bakipika nekikola emmere nnyo nolaba kasoli ng'agimuse ng'atuna bulungi nnyo kino ekidde kyebafuuyidde kyova olaba bwe babeera nga bakoze concentration nga ntono bagamba tugula eddagala ly'omuddo omuddo gwongera kukula bukuzi ku lwaki nti oba osizzaamu gwa luzzi oba osizzaamu ddagala lya luzzi kati olwokuba nti lya luzzi nelipika bupisi ezo reports oziwulira nga abantu bazoogera katujje tandikirawo munaffe atuwize gye ebirango bino kama waffe Impact FM kwoli program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tugamba nti n'amamu abagala obulamu n'ensi yammwe tuba tusimbudde tuli Impact FM radio yasamenya program ekiremega amawulire amunaffe atuwuliriza tuli mukwogera ku chemicals ezo zimukozesa naye ng'ate muna ezaawerebwa katale mukyazikozesa za bulabe nnyo ne mukyazikozesa Dr. List yaffe ekyali nene naye ngenda kujjamu just kuba tusigaze dakika ziringa 2 eddagala wabaddeko lya kabendazime kabendazime bw'obanga oli tekunkumbi okulima because one of the indicators of good soil ettaka liba lirina akawoowo ke liwunya waliwo obusirikitu munda omu bayita basidiomycota acetomycetes naye kati eddagala lino erya kabendazime bw'ogenda ng'olifuuyira ku bimera time comes zikula okuba nti ebimera bw'ofuuyira ku kimera kirimira then erimu ne ligenda mu ttaka time comes nga obutonde obw'omu ttaka buweddemu yafuna akawoowo kali abatera okukabala nti okabala bwoti n'obuuka ne buvaayo mu ttaka ne bubuuka ngaokunezangala okujja okuliira awo wokabalakabala tan indication nti ettaka ddamu naye olwaleero si kyekintu ekyangu because of eddagala erifuuyizibwa erimu lye baagize mankoze eddagala lifuuyira nnyaanya lina ery'obuwunga lirimu zinc ne magnesium manko then ne zibu mulimu zinc ne magnesium eddagala eryo litaataganya waliwo ekirungo kye nagamba acetylcholinesterase oba asimanyi oba okijjukira ekiyamba obwongo okubanga bucoordinatinga mangu studies eziri ku ddagala liraga nti ennyaanya eyo okugirya etaataganya kye tuyita muudu ng'eriko eddagala kuba muudu kyeki mu Luganda muudu zibanga embeera studies ezikoleddwa ku mankoze bye bamufuuyidde nti ennyaanya zino engeri gyekyusa omuntu n'afuuka either mude n'abeera ng'oba alinga ng'ateewulira bulungi omuntu oyinza muudu kuba muudu zikyuka oyinza okukambuwala oyinza okugwamu zolozolo n'obeerawo nga tokyategeera bulungi ebirowoozo ne byeyongera oluusi n'ofuna strings ezo ne zijja bwe zityo ebintu bwe bityo byonna nalwo liri kuki kundya ddagala nalwo liri ku list tuvule ku ssimu z'abantu akaseera kato kenyini amunaffe atuwuliriza ali eyo aga obulamu gwe twagala weka okuba essimu eno ye puroguramu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am
sorry. Onoobasonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Wanji Kulangira sebo ebale kuweereza mu ggwanga n'Obuganda. webale kuliza sebo. Dokita tusiima nnyo empeereza ye. Ono mwana munyagwa. Yes sebo. Okwaffe eno tusooka funamu enteetaganya. Batutapaganyizaamu nga wenkunyonnyodde. Era ffe katulinde ku mukutu gwaffe. Sebo. Tujja owulirira naye abantu b'emukono mbalabula. Abafere bayingiriza zi rediyo ez'enjawulo ng'era muwulidde ku eno. Yes. Mu bigoberera bannange babbye nnyo abantu. Babbye abantu abawuliriza impact tubeere balabufu. Yes sebo. Tubeere balabufu tetubigenderako mbu bawola ssente. Ekyo kimunangira kyenyinza okwogera ku kyempozi n'abayatuze ku kiyo. Okay. Ekemiko wota webalewereza ntumiddeko nnyo ab'endamanga kyampisi ky'abakadde. Kale sebo. Awo munangira nkwagala nnyo ne dokita waffe webalewereza. Kale baabo. Okay, bwe batyo. Tuba twogera ano ekibi amakulu. Oli nayingiza already. Ali kino kiwuliyako ko naye babikola sometimes babikola. Olusi babikola ne mu ndeeri baba bimanyi nga corona ggulwe ku mirongo gibiveeyo. Kati nayingirawo mu kufera abantu awo. Bamanyi nti abantu bawuliriza kati oli nayisawo ne bateeka ku frequency yammwe kwe muli kwennyini. Yes. Babikolera ddala. Ebyo tubimanyi babikolera ddala. Baleka musene bitirivu nnyo babikola. Impact FM. Wanji amusiza ne dokita gali wangu. Sebo. Bisani kayonga bugere kitimu. Sasa kuulya sebo. Simanyi empeereza yammwe. Sebo. Wali eggwanga nali mpulideko yali yoba mu Asia abakubulaaya awo nga pulezidenti baagaana amadagala ago bagabaaninga. Wali ali ggwanga esobola okunyambako. Okay. N'ekyokulaga naye era weŋŋambye bakulembeze osobola okubeerawo n'osobola oteekawo ekibeera olw'okwagala ensi yo. Ekufuna omulembe Omuseveni bonaabona bwereere kutambuliramu. Ekimanyi empeereza yammwe webale nnyo sebo. Okay. Eggwanga limu actually eryawera ebintu ebyo byali Russia yabiwera era Putin agamba kasobera nga bakwata ngokosa ebintu ebyo bakusiba goba gwa nagomola treason. Omulangira webale kusomesa ggwanga nze Dembe David ekikoma wano mu Obulenzi mu Luweero district nagamba ffe mwatuteeka demokirasi era tusiimera ddala. Okay, wati wagambye tulabire nnyo ab'eruweero. Chemicals help us to sustain aimless growing population. Omaya aweza message Paulo yenyini. Gamba. Impact FM koli wama. Hello. Wanji. Sebo. Kakati mukulu kalima wabulanze. Okay, amanyega nzi gamba alisinambye no lusango. Oli usango sebo. Kakati lero musawo bamusiza nnyo naye nga mpulira lero musawo science wambuyemu abantu babitegeera kuba bwawanga oli asiŋŋaaniddwa nga yasigalira ayikanga ndabanga abo ababatate abategeera kyogamba. Okay. naye bannange abantu bawulira oba tutege kati bwogamba nti eddagala eryo lyawerebwa naye lityo kale wano tukyalikozesa. Nebuuza nena bannange ddala abafirika oba naddala abannayuganda wano ddala emitwe gyaffe girimu obwongo. Kati awo ogambira ni nezi gavumenti ziremirirwa fe abantu tezituliko tetweseeko ffekka. Kati tuwulirize impact bannange tulabuke. Sebo. Gyendi ebisango eno ngewale kuweza ne musawo mukulu. Kale sebo. Okay. Sansa abadde mungi manya akigamba nange wano. Abadde mungi. Sansa abadde mungi nnyo. Tino tujja kukendezaamuko ku sansa oyo. Wambede Ivan listening online from Lira, born of Mbale City. My mother this week complained about the stance of maize, that these days maize is no longer growing tall without fertilizers. And I shared with her what you always tell us because I'm your listener. Considering the potential environmental and health risks associated with chemical spraying in agriculture, what specific strategies or alternatives would you propose to farmers and policymakers to reduce reliance on chemical pesticides? And how can these alternatives be scaled up
and implemented effectively in various agricultural contexts, including small-scale farming systems. Owulidde Wambede Ivan weerira aliko online awuliriza. Mamu yamugambye kasoera kyakula takyawanvuwa tabutaddeko kigimusa. Alternatives kizi babakozesaawo kati. Ate awo wetulaga. Wetulaga awo. Wambede beerako wetujja okuba tulaga mu maaso awo. Impact FM. Esebo. Owulira ne Dokita Bwango. Yabafuzi baffe yakuweereza katukuomuwala alaga ba economic hitmen bwe bakola. President Kasati ng'ennyo nga bafunira bajjakuzi mubamujja kuba nga bamutta. Museveni bw'aba tabagaanye kwogera kuzuukuka. Sebo naye n'abayogerera Uganda bayagala abazungu baleme kuwulira tugende ku kyaffe. Abaali bala pakisini y'amaweeri yakati akayango si kyakawulira okuvannyuma lw'abatta ku Saturday yaggwa. Kale matunywere nunula kuba omululuuze bombo katunkuma buli kimu tuukirira abantu bawulire buwulizi tubeere n'enkola ya ngeri bbiri paralero. Butereevu webali nnyo bali ddala. President Museveni by the way agamba nga amuli mu kwogera n'agamba kino sagaba kiwulire naye abyogera era naye abyagala ayagala obulamu abantu babeere balamu naye sometimes naye abeera munnange si kutyamu kiryawo naye ng'omukulembeze nagala tukakyogere naye nga message eba eyiseewo muba mugiwulidde nti ali mu balwanirira naye tabyagalangako ne because sometimes ba sponsoring nagala wakyogera ne bajjamu ssente zonna eggwanga ne ligwa. So embeera butya n'okuba nti tugigumira bugumizi batuwe bali nnyo bali eddala tukozesa ebintu byaffe nga tukimanyi ti nno okkiriza obagaana bikolera ddala. Dokita obudde bugenze tuddemu abo tuwe nga tumaliza nagambye nti ono yasinze okunyumira bwana Ivan tujja kuba tukola gundi gwali baga tujja kuba wetuba tugambye kino kibi tujja kweta alternatives at least tubenga tubategeeza ebirungi ebyo ebino okuba ne mukozesa nti amadagala malungi okutta abatalina mugaso. Paulo amadagala malungi okutta abatali mugaso ayogedde ng'olwo yagamba ekyagono ekya useless eaters. Njogera bali basajja bagondi ba Henry Kissinger abawokutta ensi nga baga nti nno mulimu abalina okuba nti bafa baveewo. Omusajja onalabika mu famire yaliyo yekka nga yeyeezaala yeyeekuza era abeera yekka. Paulo abeera yekka mu nnyumba talina njanja talina maama talina taata talina mwana talina basenga ensi ya mudama. Nze bwe ndowooza nti aliyo kangabula nti Adamu gwe bwasooka okukola yaliyo yekka nga talina mukati nga mu nsi yekka aliyo yekka naye nga kyemmanyi banja bamwetolodde ate nga nabo beetaaga obulamu. Tusibe tugende tuve wano kubanga obudde obugenze ebya ddala. Bannaffe Mukama bakuume tulisisinkana mu Gwokusatu. Pozi gugwako week eno week ejja guba gugwako. Next week it will be 28th Friday I think. Okay. Kale tubasibudde basawo ne banyama nate mbe bulungi ebya ddala ne tubagamba bulijjo gwosinga okuba nti weeyagala n'olw'ensonga eyo oyagale ng'ofa ku bulamu bwo lya bulungi kubanga obulamu bwe bugagga ojja kufa wekka kyetugaga kiba kitono nnyo naye ng'ekisinga obukulu ennyo gwe olina okuba nti osalawo kyolina okuba nti obeera. Katonda bakuume mbe bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.